Wuno Munnayuganda Kadama atawena ono yayingiza omusajja mu nnyumba ya mukama we ne beegattira omwo era nga kikakasibwa nti nno aze ebbanga ng'akikola yafuna omusajja ebweru eno gye batagalira nga bagenze okusuulayo kasasiro ne beeyagala n'omusajja wabula buli mama lwabeera nga taliiwo waka Kadama ono ng'ayingiza omusajja mu nnyumba ya mukama we nga batandika okwepiikiza omwo wabula baana mmwe temuwena tubeera eno ne tukaaba Omuwarabu mubi Omuwarabu mubi naye tubasabanga nnyo mutunuleeko mu mitima gyammwe ne mu bikolwa byammwe olabe ebintu byenkola ddala bituufu bisaanidde okukola ye kiki ekinanviiramu mu kukola ebintu bino baganda baffe bangi nnyo battibwa ate era nabawaakoko akatambi ak'omu Filipino gwe baakwata n'omusajja driver nga bali ku kitanda kya mukama waabwe bali omwo beepiikiza omwo ekyaddako temwakitegeera oba temwayigamu weewo yenze Shina Adeta nze obuvunaanyizibwa bwange bwakuteekayo kontenti igwe wenna eyeetaze kontenti ono olina okumulaba n'okomentinga ate era w'oba tewasubscribinga kikuyambeko osubscribing okwate ne ku kade nti buli vidiyo yonna gye tuteekayo ebeere nga ekutuukako bulungi nnyo oleme kusubwa kintu na kimu ayagala okunkubira Instagram page yange bweri gwe jangu onkubire ate era tubeere nga twogera nsangane ku mikutu emirala gyonna kwendi ngenda baterawo obutambi buno mubuwuliriza bulungi emboozi eno mugiwulirize kwe tugenda okuva tujajinge ani mukyamu boosi ye mukyamu Kadama ye mukyamu oba omusajja gwe baleeta mu nnyumba ye mukyamu jjukira bino bwe bakukwata bibaamu okufa okutemebwako omutwe bibaamu okusibwa bibaamu ensonga nnyingi nnyo okudipotingibwa notadda ne bakuteekako sayini y'obwenzi bwe bakuteekako sayini y'obwenzi munnange ne bw'oliyagala okudda mu nsi yonna yonna ey'Omuwarabu ng'ozze kukola tebajja kuwa visa ekukkiriza kuyingira nsi katugendeko mu butambi obwo tubuwulirize ate era tubeere nga tukomawo njagala okubuuza njagala nkikubuuze ng'oliweka ate nkwegayiridde nziraamu amazima oba obulimba bw'ogenda okunimba sifuddeeyo ajala ennyumba eyo gye wavuddewo ow'omukyala eyakuganya okuddayo olinakooko omuntu yenna gwe watwala mu nnyumba eyatali wa nnyumba eyo olinako omugenyi yenna gwe wakyazaako mu nnyumba eyo nga si woomu nedda ajala kino nkikubuuza kiri nze naawe babiri olinako omugenyi yenna gwe wakyaza mu nnyumba y'Omuwarabu omwo nga si mugenyi nga si wa mu nnyumba eyo ajala bwino bwafuluma omanyi ngenda okubuuza ekintu nga kirina gye kivudde oba ng'Omuwarabu yakyogedde oba ng'alina bwino tosuubira tolina mugenyi yenna gwe wakyazaayo okooko ajala kubuuza ogusembayo mukwano saagala kuswaza ku ggulu olinako omugenyi yenna gwe wakyaza mu nnyumba y'Omuwarabu nga si wa mu nnyumba eyo kubuuza ogusembayo yogera amazima oswaza esitaani yogera tosirika nkubuuza ajala olina omugenyi yenna gwe wakyaza mu nnyumba y'Omuwarabu ng'Omuwarabu taliiwo kubuuziza ekibuuzo osose kuwakana nti nedda kati ogamba teyajja mu nnyumba ajala yogera amazima kubanga ogenda kuswala yogera amazima kubanga ogenda kuswala bonna nnimba ngenda kuteekayo obwino kubanga mulina kubuuza ogusembayo olina omugenyi yenna gwe wakyaza mu nnyumba y'Omuwarabu nga taliiwo nkubuulira muntu wange
wakola kyaki Ajala wakola kyaki eki tewagenderera ate era tolina nsonyi kukwata musajja kumuleeta mu nnyumba y'Omuwarabu n'okwata omusajja n'omuleeta mu nnyumba y'omukazi nga tebaliiwo ajala abo abantu bagezi babasinga amagezi mwe bashagaala ennyumba y'Omuwarabu gy'obujja bulikoma buvaawo ajala togenda musinga magezi togenda tegeera buli kyakola mu nnyumba togenda tegeera buli waatega kamera ye mu nnyumba gw'ojja kulaba ennyumba nti temuli kamera ogyesige Omuwarabu tomusinga magezi yakitegedde atya ajala oyagala vidiyo ezo nziteeke ku gurupu nziteekeyo ku gurupu vidiyo zo n'omusajjawo gwewakyaza mu nnyumba y'Omuwarabu nkubuuza naye banaye baanamwe mwagala kunkola ki ogwo muyimu gwa nnabaki ogukutuusa okusitula omusajja omufirika n'omuleeta mu nnyumba y'Omuwarabu ajala muyimu gwa nnabaki muganda wange wano wankubira essimu nga wakakola oba yali wiikisi 2 ng'oyagala kudda waka nenkugana ne kugamba guma omalirize omwezi guggweko olyoka okomewo nga simanyi kumba oli ku pulaani ya kumiitinga musajja oyo naye we nakugaana okudda waka nnyumba y'Omuwarabu tolina kuweza mwezi wali oyagala kudda omiitinga omusajja oyo naye tewangamba ti okomawo ku miitinga musajja wali onnimba ti okomawo kugula ngoye nenkubuuza ssente wazijjewa kuba tolina yadde n'ekikumi ajala omwezi we gwaggwako nga totya naye singa olunaku olwo lunaku olwo ennyininnyi lwe baalaba omusajja ajala mwandisigaddewo mwembi n'oyo omusajja mwandisigaddewo ajala mwembi tebandibasse wabula mwana gwe kale mpulira nga ajala nkubuulire mpulira nga nkukyaye mpulira nga sikwagala nga nkukyaye wallahi singa obadde waka wano nga toli ku mulimu ajala singa nkufulumya olunaku olwaleero luno singa nkufulumya hawusi yange olwaleero luno kubanga bakwagala benyini bagamba nkutwaleyo bakwagala kali kamanyiiro lwaki mundeetera obuzibu ng'obwo kati obusungu bwonna Abawarabu babumalira ku nze gwe ekituli ekikyo kyali kikusiiwa kitya otuka okwaniriza omusajja omuddugavu mu nnyumba y'Omuwarabu wallahi mpulira nga nfa omanyi byempitamu n'abo abantu obusungu bwonna babumalira ku nze hajjala bannaye kiki kyewakola kiki ekyo ddala kyewakola muyimu kigo wali olina wakiri wandikutte amazzi agookya ne weeyuwa wansi n'olinda omusajja paka lw'olivaayo nze sibagana ku miitinga basajja bano manyi nga muli bantu bakulu nga mukomawo waka wano nze mbawa chance ne mufuluma ne mugenda ne musisinkana abantu bammwe ne mukomawo naye maama mu nnyumba y'Omuwarabu n'oyingiza omusajja mpaka mu kisenge ajala ng'oswaza wallahi mpulira olunaku luno nze gwolaba siteredde ndi mulwadde bintu bino baagambye okuva lwajjo ne sibibelivinga njagala obuuza abaana abaawako okuva lwajjo nasiibye ndi ntya nga ndi mulwadde pressure zankubye lwa bigambo ebyo naye sifuna nawudde bugamba bigambo ebyo lwajjo mpaka leero lwe bampadde bwino yenna olwaleero hajjala nga kituufu watwala omusajja paka mu kisenge naye baanamwe kiki mwagala lwaki mwagala okunzisa ku ddungu kuno lwaki mwagala okunzisa banamwe enkola by'okubayamba okubatolosa ne mujja mukola munkaabira mu inbox yange ne mukaaba nze sibanoonya mwe munnoonya lwaki mwagala okunzisa wabula ajala singa obadde toli ku mulimu ajala singa leero ofuluma hawusi yange pressure zankubye okuva olwajjo olw'ebigambo byebyo siri bulungi naye nsaba Mukama awulire okusaba kwange mukwano omaliriza okukola omwezi gwo guno eyo ng'oli ku mulimu okola omwezi guno nga bw'oyiiya gy'ogenda kino ndayira ntya Katonda sigenda kusaba yadde n'ekikumi
sigenda kusaba yadde ebbanja lyenkubanja siryagala tompa mukwano omwezi we guggwerako saagala nkugjeyo ssaawa zino kubanga manyi tolina ssente ze nkubanja tonsasula Hajara tompa ezo ssente z'oli okukolerera essaawa zino omwezi guno gw'oli okukola nsaba guggweko bulungi bakusasule gugenda okuggwako ng'omaze okufuna gy'ogenda kubanga ngenda kuteekawo omwana omulala n'essaawa zino nsobola omumuteekayo naye sigenda kikola lwa nsonga mmanyi tolina ssente kola omwezi guggweko Hajara genda mu bulungi twawukane mu bulungi wano wakana kwegayirira ddayo ku mulimu Hajara no meeting omusajja wasooka saakunyigira nenkamba ddayo ku mulimu gugenda kufa nina omulala gwe ngenda mu meeting kumba olwedde waliwo ne guwatwala mu nnyumba y'omuwarabu kale mpulira nga omutima gunnuma mpulira nga nkutuse mukwano sigenda kubanja kola omwezi gwo guggweko mu bulungi funa gy'ogenda mu bulungi naye nga tonnagenda mbadde njagala omwana ono ali wano asooka agende saagala mubeezaano kubanga omwana ono ali wano ku lulwo ono omwana omulwadde olw'obusungu obungi nandigambye kamufulumye naye sigenda kikola nkwegayiridde njagala omwana oba ogenda kufuluma naye ku olwo oba olina option saawa zino omwana ati kubanga mpulira nga saagala kyonna ekikwatagana naawe sikyagala ono omwana omulwadde aliwo ku lulwo byonna ebigenda mu maaso obimanyi sente ze tuexpendinze ku mwana tolina kyotamanyi ku mwana oyo esente ze basoloozeeza ebisinga obiwandiika mu kitabo obirina mu kitabo abeeyamye wabawandiika mu kitabo bansasuddeko ne zikola ku mwana buli kimu wakirabye saawa zino tuwadde ku pulaani yakusondera mwana oyo sente za tiketi zizaayo omwana oyo n'akasente akatonotono mu ngalo naye okusinziira ku mbeerayo ng'oyo omwana ali wano ku lulwo Hajara mukwano nedda mbijjeemu engalo mukwano noonya ssente oyiiye mugende n'omwana mu bulungi omulimu gwange guleke nteekeyo omulala ebyo nno tebibadde bigambo byange amaloboozi ago mugeewuliriddeko ate nga nsuubira bangi ku mmwe mwalaba dda akatambi ako nalwawo buli ka uploadinga kuno eno lwa nsonga mbeera ne content mungi ngenda nnondamu oyo w'omugaso gwe mba mbapeteerawo wano eno wabula ng'ate mmwe abakozi mwenna abafuna chansi ne mutabalako mu biyumba ebyenjawulo mubeere very very careful oyagala okunyumirwa kukunyumirwa n'obulamu olondawo ki jjukira olaba Omuwarabu atta omwana atayina kyamaanyi nnyo kyamukoze ng'akedde bukeezi ku makya n'awulya ng'ono teyeetaaga kubeera mu nsi n'akwata obutwa n'abumuwa n'amutwala ne bamusalamu ebyenda n'amukola buli kimu kyayagala nga tayina kinene nnyo kyakoze olwo imagine okukwatala mu bwenzi olwo imagine okuleeta omusajja n'omuteeka mu nnyumba ye tubagamba nnyo nti ennyumba z'abano abantu ziri very very private era ne tubasaba nnyo ne tubagamba keep that privacy with you tolina kyogenda kubeera ne tubeegayina ne tubagamba temurekodinga kintu kyonna mu nnyumba z'abano bantu temukoleramu kintu kiri stupid lwa nsonga kyonna kyokola kisobola okuviirako obuzibu osobola okugwa mu matigga naye nga gw'okikoze kunyumirwa n'ofuna obuzibu abantu bano simanyi oba lwaki temubategeera gezaako nnyo okubategeera omuntu ye nga kennyini tosobola kumutegeera kubanga bakyukakyuka balinga mbeera ya budde naye trust me with their actions zaabwe behaviors zaabwe habits zaabwe zitegeerekeka nkiddemu mu Luganda ebikolwa byabwe enneeyisa yaabwe embeera zaabwe zitegeerekeka nga bo abantu osobola okubategeera n'omanya this person is ABCD bw'aba anyiza akola bw'ati ne bw'ati n'okimanya nti ono omuntu ayogera nnyo ono awaayiriza nnyo ono alimba nnyo ebyo byonna osobola okubikwata lwakuba kyotasobola kumanya y'engeri gy'alowoozaamu alowooza ata tubagamba nti bano abantu be bakyasinza okubeera abasiru mu nsi yonna basiru bagwagwa tebalina mu yadde obwongo obutegeera bategeera kulya kupama kwebaka kwegatta kyekintu kyokka kye bategeera kyova olaba nti era mindset yaabwe eri backwards talowoozayo ku kintu kyonna kutuula kubeera na common sense kulowooza omuntu bwati akoze bwati ne bwati ne bwati kankole bwenti ne bwenti ye ekimugira mu bwongo kyakutemula lwa nsonga bo eno lyetteeka lyabwe kati wano tubasaba nnyo nammwe mubeere beegendereza eri obulamu wammwe temulagajjala nnyo osobola okubeerawo nga teweegase n'olinda n'oddayo ewaka ne weegatta olaba obutemu
mu ggwanga lyaffe bwe bungi n'oleeta omusajja ewaka ewammwe ne babatemula olwo ennyumba etaliiyo ennyumba y'omuntu oleeseemu omusajja ekintu ekikyamu ojja kwefunira obuzibu naye omufunisa obuzibu olw'ensonga nti ekyo ekintu wekitegeerekeka mukama wo bajja mutwala okubeera nti malaaya aleeta omusajja atali bbaawe mu nnyumba ogenda kuleetera mukama wo obuzibu bino tubibagamba ng'abasaaga nkusaba okomentinga katambi kano woba okawuliriza bulungi ate era ensangayo ku mikutu gyange gyonna emirala embaagala nnyo